أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله جل جلاله tumwebaza okubutukeesereza nga bwakitukolera bulijjo. Ebiseera ebisinga obungi abutukeesereza wadde nga ajja kukyusaamu butukeerere olunaku lwonna, naye tumwebaza wakati mu byonna nti alhamdulillahi ala kulli hal. Mu mbeera yonna gy'aba tutwaliddemu twebalizaayo, wadde nga mu kwebaza ekirungi ng'okiwulidde nti kirungi kyereera alhamdulillahi allazi bini'matihi tatimmu salihatu, nti ebirungi byonna mu bujjuvu bwabyo nga bwe tuba tubiwulidde, nga bwe tuba tubifunye, si magezi gaffe yakirimu, yali mabega waakyo ne maaso waakyo, mu sayidi zonna yakyetoolodde, gwe tokirinaamu mukono okuggyako okubeera nti kikusanyusizza. Mu bujjufu bwe kirimu, mu mbeera gye kirimu, so bwe kijja nga kya bukosefu, alhamdulillahi allazi alhamdulillahi ala kulli hal. Ku buli mbeera yonna tulina kumwebaza. Bwe kiba kirungi, allazi bini'matihi tatimmu salihatu, ekyo ne totera kiwulira nnyo mu bantu ekintu ekyo kikyali kipya. Era abamu bagenda ne bagamba seeka ku makya azikaari ze tusoma ku makya, abamu bamanyi tusoma maggulu, nga ffe tuziwulira lya ddoboozi lya ku makya. Bino tuli mu kibiina, tuli mu ssomero, okuyamba ggwe eyakasiramuka n'okujjukiza oyo eyasiramuka edda tiwaliwo azikaari ezirina okusomebwa ku makya. Nnyingi, wakati mu nnyingi ezo ze zimu ku zo. Omwana wo naawe kennyini okule ng'okimanyi nti ffe situlinga ddiini ndala, tulina zikiri ez'okumakya, tulina zikiri ez'olweggulo. Olw'obudde tusomako ze tusomye, naye ze tutasomye tekitegeeza nti ziriyo. Nnyingi nnyo, naye nga bwe tusoma ku budde obwa baada al-fajr, tulina okubeera nti ate wakati mu butono bwazo wadde nga nnyingi tusomako ze tusobodde, n'okukujjukiza nti naawe gy'otawulirangako ng'owulire tugisomye olwo ate naawe oli mu kiraasi ogiyize. Nga bwe nkugamba nti ffenna katubeere ffe tubeebaza kye mutamanyi kye mutukoledde. Mwe muwulira nti tubakoledde naye ate musinze kukolera ffe. Mu ngeri ki? Kubanga mutuleetedde obulamu obusiiba mu bitabo.
ebyali byatubulako nga twabisoma ne tubisuula ne tusobola okubijjukira ate naffe ne bitukwatako ne tubyejjukiza nammwe bye twali tutamanyi tubisanga kuba ate eryamanyi byonna nti waliwo ebitabo bingi okufa nga sisomyeko lwaki si fanni yange eyo nga situnula nayo kubanga sibimanyi naye ati nsaasira nnyo Sheeka Mujabi aga nti ze nasoma nakolaki naye nga nze waliwo byinja okufa nga situnuddeeko bwe tubeera mu yunivasite buli omu afa kubikwata ku byakolaki kati nze waliwo abasoma kulliyatul hadithi nga baganda baffe bato baffe bano abali mu kulliyatul hadithi ba Sheikh Kibaate ba Omar Siddiqi nze ebitabo byabwe mu yunivasite sina kye nali mbikuddeko na kimu mu byo basoma ilmu tabaqat ilmu rijal ne bwe ntambula situnula nayo tibikola ki omusubuzi w'obuwunga bwatuuka mu sipeya atawaana nnyo siriyo abasoma qiraat kulliyat alquran sinayo kyemmanyi n'ekimu oba okutegedde nze n'omusuubuzi wa seminti tombulya ba petrol station aye tekitegeeza nti byensuubula tebikyake kakati oli bw'aba yasoma kuletul Qur'an abo ate bakama baffe ezo kuliya teziyingirwamu eza hadisi teziyingirikamu kuliyatu daawa ebiriyo sibimanyi nange mmanyi byange bwekiri oba nedda yali asomyeko nga ddala mu butuufu wasoma mu bukakafu bw'okusoma abali makerere abasoma ebya engineering abasoma music tebibakwatako bayitawo nga abatali makerere abasoma ebyobusawo ebyokulongoosa abasoma ebyakulikalca tebibakwatako naye balina bali mu kampasi ki naye yennaafe amanyi nti asoma ebyokufumba ng'oli asoma byakuzimba bonna bamanyi byebimu ng'odiringana omwiko birigi byebikuli mu mutwe lebo omubazi adiringana musumeni landa naye bonna abaana bali kasozi kamu naye naafi yaga kakati addidde ambuuza ebyalanda naye ng'ate nze mmanyi bintu bya kiki omubazi alina bwetavu bwekitiyo ate birigi nimwe mugana nemutufuulira ddala nze ndi mu bya birigi atumbuuza kidralanda oyo ntegera kyeŋŋamba naye ate siba nenyamwe mukasi oli yava emakerere temufaayo oba levu kwe tuli muzamugiraba ono omwana yamaze diguli ndi diguli yagi nti abadde catering afumba ate akati ombuuzi ekitiyo neranda ddala mubutuufu oba ombuuziza ekintu kituufu akati mwe bwe mutulaba nga tuli baseeka mumala gabuuza wamalanda ennungi njigulewa kati nziranda nzimanyi okubeera emakerere munoonyayo emakerere ndi muki oba omwe abavuga emmotoka babawa driving permit teziri mu classes singa bakusaba tuwe ku driving permit yo ng'ovuga lukululana ng'ejjayo evuga primo oyitawo naye mukasawulya driving permit alina shahada muki eyo neyo ntegera y'abasiraamu eri baseeka baabwe seeka ate nenkubuuza tonogaa tokimanyi biga nti kimanyi kakatulumba simbe manyi kyemmanyi oba muntegedde kyeŋŋamba ate bonna busiraamu naziri driving permit
kati bwe nti waliwo n'ebitabo nze bye saatunulanamuuko saagala onnenye nnyo gwe yonna abimanyi genda nabyo oba ntegeera eyo Qur'ani gy'olaba nkwatamu bye mmanyi mulimu nange byesigira ki naye leero neetumiikiriza tusalimbireko mu topiki eno wadde nga si nnyo yange yakuliyati daawa ennyo okusinga kubanga abasoma kuliyati daawa ate babbinkira nnyo mu kumanya ebyafaayo by'obusiraamu kubanga daawa eno eyagala nnyo ebyafaayo osobole okuginywereramu oba okutegedde naye nange bwe natunuddeyo ne ndaba nga nyinza okusaalimbirayo okwo just kusaalimba baganda baffe abaakola ebitabo bya mawulidi basheekha ffeffeka almawulidi kyeki amazaalibwa naye nno munnange bwe kibeera mu Luwarabu kiba n'ekitiibwa naye bw'okissa mu Luzungu kinaabuuka ate bw'okiteeka mu Luganda tekiri nayo mawulidi kyekiki mu Luzungu kye tuyita ki oli amakulu ago gajja bulungi baasidde tugenda ku baasidde ya nabbi kigenda okufa mu Luzungu mu ngeri ki baasidde ebeerawo mu mwaka emirundi emeka gumu ate wano ewaffe baasidde ezaffe tobala kigenda okunaawuuka baasidde mwamaze baasidde ya nabbi nti ab'ekibuli bantya buli lunaku aba ne baasidde ekyo omulokole n'akikubuuza nno oziringirana nakyo gye bayita ziringiti sebo ffeffeka eyamu baasidde yawedde kyenaba naye ate ya old kampala yagize ki yawedde ate waliyo neyebusoga ate naku buli kyalo kuliko mu myezi egy'enjawulo mwaka gwonna gwa baasidde sibekiri ekyo kipya kikyo nyinza byenkuliddeko yo baasidde buli kaseera wofunira ssente nemukkanya nti tuteekewo kati yava mu makulu gaayo neefuuka omukolo gw'obusiraamu kyokka ng'ate mu Luganda ffe ng'Abaganda omukolo ogwo tetugulina gye guli mu Buganda era ekitegeeza nti tulina ekintu ekipya mu ffe naakati ebimu ku bibeera ku baasidde omulyango ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu muddeyo mugwetegereze gwogera ku ki ibn Murra bun Kilabi bun Qusayyi litakaswiye lalqaswiya sallallahu alayhi siwe kiri buni mulirikata buni lyasa buni kubanga kunnyonnyola ddala kituufu nga muli ku maki omwana ono azaaliddwa muba mutambulamu ng'Abakurayisi munnyonnyola obwajjajjaabwe mutabani waani balanya ate awo tukwatagana olanya jakuba olanya naye kiyinza okuba nga olanya ate eri tekitegeeza kulanya naye nga tukwatagana mu ddoboozi olanya kitegeeza kulanya oyogera obuki obuva obwo obuzaale bwo obujjajjaabwo era singa wali okitegedde oba oli awo tetuba tunnyonnyola bujjajja bwa nabbi muzzukulu wa gundi nga tukigwera mu Luganda tewaali kitutte nga kikulu otugaa nti mutabani wa Kasiba nti mutabani wa Reverend gundi mutabani wa Haji gundi nti Maulana
oba kubitegeera mu Luganda waligaye nti ndibundi sallallahu alaihi gwakyogera muli owulira ngaali ali ku kinene nnyo okusinga kyebakola ki kyeboogedde. Allahu akbar. Tuli mu kulanya mwe muli mugiwulira nga ibaada naye nga mwogera bajjajja baani. Kakati si mu mawulidi mwokka mwe boogerera obwajjajjaabwe wabula bali baateeka mu bitontome ebyafaayo by'obujjajja bwani sallallahu alaihi wasallam. Kakati tugenda kimwogera mawulana tugenda kwogera ebitali mu bitontome. Tugenda kwogera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja ono yakola ekitabo kino Allah musaasire naffe atusaasire bakiyita Ma'arij al-Qabuli li Hafiz al-Hakami. Kumpi mu covid ono asembeyo kye tutambuliddemu wevuttu etugamba nti nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olina katooki awo onyambe nange ngenze wamujabi nabiyuna akako kali kenziriza. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad yoyo sallallahu alaihi wasallam min waladi Hashimi agwa mu baana baani wahuwa sallallahu alaihi wasallam ayina erinnya lye baamute empaako ye. Empaako Abarabu bo ewaabwe bayituuma amannya ga bika bisatu. Erinnya bakadde bwe bakuwadde basobola okuga nti nze Naafi baliyita al ismu. Naye buli muntu alina erinnya gwe bawadde erinnya bamuteerako kunniya. Bw'aba muwala maama gundi, bw'aba mulenzi taata gundi. Kobeere ng'olina omwana kobeere nga tolina mwana tafaulan nga bakyogera olw'okubeera nti bakusuubira bakwagaliza ekirungi maaso ozaalaane omwana. Kati bakutuumirawo nti olwo bamutumira Abdul Manafi ye Naafi ne bagamba tukuweeki mwana ki gw'oyagala linnya ki Kasimu oba ojani Swaibu ne bakutuumirako erinnya kunyatuka. Kati kunyayo gwe Abu Shuaibu oba kutegedde. Kakati oluvannyuma bw'ojja owangaala ne banno ne bakufunira alaqabu erinnya lye bakupaatiiseeko nti otunda ki bikajjo ne bakazaako bikajjo oba kutegedde. Eryo paatiike ly'abantu bye bali kukola ki Naafi taata Kasimu bikajjo noba n'amannya asatu ery'obuzaale ery'okuzaala kuba wazadde ne bakuwa ery'omwana n'ery'omulimu gwo al ismu wallakabu walkunya. Gwani nze Abaasi Nkoko. Kati Nkoko ono niwomuyita Nkoko naam olwo omuyise lakabu. Taata Maryam omuyise kunya. Abbas omuyise ismu oba kutegedde. Kati wano waffe omuntu bamuzaala n'empaako ye Akiki Alaali Adyeri Abooli oli Atenyi. Naye wano mu Buganda ndowooza wogwo olukuzaala olukuwa erisoose nga okunnumba oba kutegedde. Bw'oba omusomesa ne bakuyita masita, bw'oba omusawo ne bakuyita musawo oba kutegedde omaze okukula. Kakati Muhammad ono sallallahu alaihi wasallam ayina kuniya ye bamuyita Abul Qasim taata Kasimu oba kutegedde. Ye Muhammad ibn Abdillah kitaawe ye Budala. Oli mutabani waani? Muhammad alina kitaawe mwana muzaale wa muffe taata we ye Budala. Ani azaala Budala? Ibn Abdul Muttalibi yali badde jjajjaawe
mutabani wa Abdul Muttalib yazaala Abdala alyoka azaala ani bakusengekera. Wasmuhu erinnya lya Abdul Muttalib oyo Shaybatul Hamdi. Olumu bamuyitanga ani Shaybatul Hamdi. Kakati oyo Hashimu gundi oyo ani oyo Abdul Muttalib bun Hashimi mutabani wa Hashimi. Ne Hashim wasmuhu erinnya lye tuufu ye Amr bun Abdumanafi. Siye gwenna Abdumanafi Abdul Manaf kitegeeza kakati waliwo amanya getutakkirizibwa kutuuma. Abdul Manaf tetulituuma mu Busiraamu okitegedde erinnya ly'ettuufu gwe Abdul Nafi'u An-Nafi'u ad-Darru al-Hadi. Siri gweno nga bwe gwe nti olanya ligweno neeri naye amakulu ga njawulo. Olanya fe mu Luganda ddala ate n'olanya ewaabwe jjabba olanya kitegeeza kirala. Kakati naawe totabula Abdul Nafi'i na Abdul Manafi. Owulidde? Wasmu erinnya lye Mughira bun Qusayyi. Wasmuhu Zaid bun Kilabi bun Murra. Mulimu amanya getuka. Murra kitegeeza kikaawa ne wano tulituuma kul haq walau kana Murra bun Murra. Ne Kilabi tumutuuma Sewambwa. Olide bun Kaabi. Omanyi Kaabi kikategeeza ila al-Kaabaini akantu ako ko ofuna wuzo n'otuusa ku kagumba akagumba si ka muzannyo. Olidde beetumanga ebintu ebikaluba ndiyogula akakongovule. Olidde kati beewaabwe kibakolera oba okutegedde. Bun Lu'ayyi bun Ghalibi bun Fihiri. Fihiri kitegeeza mayinja oba lwazi. Byonna tubituuma wane waffe. Ronadi mayinja nitutuuma ne lwazi. Waliwo bayita abalwazi. Waliwo Sheikh Lwazi Allah amusaasire yafa. Bun Maliki bun Nadri bun Kinana bun Khuzaima bun Mudirikata bun Eliasa. Olidde bun Mudari bun Nizari bun Maadi bun Adinana. Okutuuka ku jjajja oyo Adinani omanye Abawarabu Allah kye yabawa oba n'amawanga amalala baali bakwata hifizo ng'omuntu asobola okulanya naawe n'owulira nti nkooye. Kyova olaba ne mu hadiisi bw'ogenda mu bitabo ng'ekya Sahih Muslim hadiisi agikubulira okuva kwagimubuulidde n'asimba mpaka ku ki. N'olwaleero waliwo abasajja mu myaka gino gye njogereramu ng'asobola okusimba olulyo lwe paka ku nnabbi. Myaka 14 alina bajjajja mu mutwe. Ega ni muzukulu wa gundi oba okutegedde. Oba mutera okuwulira omusajja ono ennaku zino yatiikiridde mu kusoma ebitontome eby'Ekiwarabu. Ye bw'aba atontoma agamba nti neebaza Allah kubanga nze ngwa muki mu lulyo lwa Abubakari. Era mu kitontome kyakiteekamu nti ffe tusimbye mujjajja Bakari. Abubakari yawangana ennabbi okwawukanako naffe wano. Olidde omuntu amanyiye ne taata we ate okumanya jjajjaawe azaala maama we ate yo tali nayo yeesulise. Bye baana bye tuzadde bw'omugaa nti oli mutabani wani nti wa Seekankata ani jjajjaawo azaala Seekankata yani ti erinnya lisirimanyi naye namulabako oyo ye yafiira ddala.
awulidde geno obuuze mutabani wo bw'oba oyagala okakasa kyenjogera kwega bw'olaba umma eyafa etamanyi gyeraga temanyi gyevudde bwe wagwa bugwi ne bakadde bwe batyo tebaafayo kubuulira kakati tugenda ne tusoma ebintu bino bye tusoma seeka mu byabi byatusomesa obiraba akatabo kano omuntu bwe tusoma bakapalaga essaawa eno bazzukulu bakapalaga baali badde bamanyi nti ffe tugwa mu layini yakapalaga myaka 10 naye bwe tubisoma olabanga abali ku mulembe gwa Umaru radiyallahu anhu n'emyaka 10 muzzukulu wa kapalaga ateekwa okubanga waali kati naye olw'obutamanya n'abagwa mu sayidi ya kapalaga tebeemanyi era kakati nze tulaba kyansanyusizza okuba nti mulimu bemmanyi bamagatto abo bo famire yaabwe ngimanyi kati magatto ne babulwadda ekyansanyusizza lumu naliko ku mbaga ng'abaana b'amagatto bafumbiza ow'amagatta wase wa bulwadda nenaba ekimmemmete ky'obusiraamu buli ekifundikwa oba kitegedde kati uyo Ndirangwa yavumutuse amanya ga Sirimaani Ndirangwa gonna abe byageetikka ne bagawa mufuti waffe fil haqiqa tebamulyaza amanya ayina ennono mu busiraamu bwa wano bw'abeera mufuti waffe waman yushabihu abahu fama zalama omuntu bw'afaanana bajjajjaabe tibo balyaza amaanyi era bwe tusabira Ndirangwa obbi munnange nti dda ku mulimu omulimu gwammwe si mulonde bulonzi mulimu gwa bujjajja gwa nnono egweta okunonooza erinnya lyo twaliguddeko nga lirina ekifo mu busiraamu bwa wano muhadiko weeri mu musiigi ogw'obweba kakati obutamanya nasabu kibi nnyo wa ummuhu katudde ku saidi ya maama Amina ya Amina bintu Wahabi muwala waani wa Wahabi oba okutegedde bun Abdi Manafi mutabani waani bun Zuhura mutabani wa Zuhura bun Kilabi bun Murra kakati ate nabbi maama wa nabbi yegasse ne taata wa nabbi mu kiki bakika kiki kubanga bo tebaziza oyidde kuba tubalaba wano beegasse bun Kilabi bun Murra bun Kaabi bun Lu'ayya ate maama wa nabbi taata wa nabbi beegasse mu bajjajja uli obusiraamu olwaleero gwe baga nti Naafi ogenda kugeddera Kingabi ogenda kuwasa Nansamba nti kiki waliwo ekiziyiza bamanyi n'okubuuza ku mbaga ekiziyiza nti weekiri ne balinnyako tubirye nti tujja birya wa ummu Abdallah maama wa Abdallah yazaala nni maama wa Abdallah ye Fatima bintu Amri bun Aiz bun Imran bun Makhzum bun Yaqza bun Murra bun Kaabi bun Lu'ayyi bayina we basisinkanidde eri mu kasolya eyo mu busolya maama wa Abdallah kakati wa ummu Abdul Muttalib maama wa jjajja wa nabbi ye Salma bin Amri bun Zaid bun Labidi bun Khudashi katoki nga kalinga akaduni bun Amir bun Ghanami bun Adi bun Najjari ye maama wa jjajja wano wa ummu Hashim ate jjajja maama we ye Atika binti Murra bin Hilali kakati bonna bo wawulidde tusoma bajjajja okutuuka kwa Adinaani buli jjajja ne maama we bana bamawulidi nga bagabo balanya eriyo mawulidi eri mubiri wa ummu Abdu Manafi maama Abdu Manafi gotalabye jjajja ow'okumeka owulidde maama we oyo n'amunnyonnyola wa ummu Qusayyi Fatuma ne bajjajjaabe wa ummu Kilabi Hindu binti Sariri bun Tha'laba oyo n'amunnyonnyola
wa ummi murra habashiya unona munyonyola mama wa kabi unaina munyonyola mama wa luayi ndeba jajjabi mama wa ghalibi iraira binti saadi ndeba jajjaba abalala wa ummu fihiri mama wa fihiri bin maliki ngera muchali kuma already wa ummu maliki mama wa maliki ya atika binti adwani na ndeba jajjaba abalala wa ummu nadhiri mama wa nadhiri buli jajja nenyina ebyo abaana babikwata buli omwana asobola okunyumya bakadde be paka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayita nawooko ow'omulembe guno ffe kye tutalina tukoma ku taatawo na maama wo ate abazaala nnyoko ne taatawo abo bo bali mu nzikiza wa ummu kinaana awaana binti saadi n'atwala deraini n'egenda yagala neetuukira wa ummu khuzaima buli jjajja gwe twayogedde kati ayogera nnyina maama wa mudirikata maama wa eriyasa ne maama wa mudhari ne maama wa rabia mpaka buli muntu ne nnyina nerayini nnyina mwagwa mpaka lwanagguka ku kasoli eri gye banaakwataganira oba okutegedde wahatha kakati bwe mubeera ku mawulidi nga ffe tetusoma mawulidi ge mazaalibwa wuyu omusajja yagasunsula bwe musomaawo mutemusoma omulyango gumu wahatha huwa nasabu lmuttafaqu ala sardihi eyo ye kyekika abamanyi kye baagattako mu kukikola ki mu kulanya oba kutegedde la khilaafa fiihi li ahadin teri yamanyi busiraamu munoomu yayawukana mu nsengeka gye tukusengekedde wakadhalika nabwekityo la khilaafa fi anna nasabi adnan ila dhabihi ismail alhalim bin ibrahim alkhalil alayhi ssalam tewaliyo mumanyi atwawukanako mu bamanyi ab'ebika nakugambye nti waliyo abamanyi b'ebika owulidde mu bamanyi ebika n'ensengeka zaabyo teri yatwawukanako nti nabbi yeesogera ddala ku isimaila mutabani wa bulayimu eyasalwa oba yali agenda okusalwa oba kutegedde abamanyi mawulidi oba omanyi nti omanye amazaalibwa g'omubaka oteekwa okumanya okumukulukusa nabbi sallallahu alaihi wasallam omugguse ku isimaila ate awo bw'otuukawo gaa nti isimaila mutabani wa bulayimu ate olyoka otuwule bulayimu mutabani wa azala mutabani wa gundi azala siira azaalo paka olyoka ogenda ate kwa nuuhu kubanga ate nuuhu ye abulbashari athani ye taata w'abantu ow'okumeka oluvannyuma lw'amataba kati awo olina okuvuga mpaka ku ki ate bw'ova ku nuuhu ate ovuge paka ku adamu abasajja mwebaje abamanyi ebintu ebyo wakana nabekito la khilafa tewali kunjawukana fi anna ibrahima yantami ila sam nuhu yalina abaana babiri yalina sam ne hamu ne yafisi abaana be abaawuna mu lyato kakati akugambye nti abamanyi b'endyo tebalinaamu kutankana nti bulayimu ono agwira ddala ku mwana ayitibwa saamu Samu ibn Nuhu mutano mumanyi omawuledi mmwe ogiwulidde sallallahu alaihi muwulidde ku Samu tabali waki ate oyo Samu huwa abul arabi qatiba ye taata w'abawarabu bonna ab'omukyondaawo kubanga Samu abaana abo abasatu balaba tiina abantu abeeru babika bibiri naffe bakagongolo kati Samu yavaamu abawarabu bonna yejjajjaabwe owulidde Hamu manyi kye bayita naarun hamiya Hamu yavaamu abaddugavu bakagongolo bagamba abamanyi naye simanyi butuufu bwa hadiisi eyo naye bweri alina ekitabo kye bayita albidaaya wa nihaya entandikwa y'ensi n'enkomerero yaayo
bakusunsulira ensi kuva lyatandika paka lwerisaanawo bakiyita albidaya wanihaya libn kathir yayogera ensi eno okuva lwe yabaawo mpaka lweriggwawo byonna bye yali amanyi ku nsi yabiteeka mu kitabo ekyo. Akati yagamba nti yali atunyonyola ensi gyevudde, abaana abo 3 baali mu lyato ne taata waabwe. Kati ekitaavu ono bw'abeera mu lyato yali yeebase ng'akooye. Jjukira yabajja eryato okumala ebbanga, yeetikka emiti bw'akola ki bw'atolebwa musekerera. Kaakati awummudde ng'omuntu bwe yawummula essuuka ye enkutu gye yali yeesibye ng'omuntu eyeebase n'eseeseetuka. Bw'eseeseetuka ebifo eby'ensonyi ne bikola ki? Tiwalina ndabweya nga bw'omanyi obulamu bw'edda abantu bayambalanga ddiba baki, kati ono yali mu nkutu. Kaakati Hamu bw'ajje mu kisenge kya kitaawe n'amusanga ng'akoze ki? Enkutu yeebikkudde. N'addayo ayite banne. Bajje balabe obwerere bwa mukadde waabwe. Ono gwe yayita ate yasonyiwala busonyiwazi n'amubikkako. Taata bwe yagolokoka ne bamunyumiza sitoole y'omwana oyo n'agamba omwana gwe ekikolwa kye wakoze buli gw'onoozaala ng'anaaba muddugavu. Otegedde ensibuko yo kakkala bagamba katandiki mbu tutandika okuva mukadde waffe hani Hamu atuleetera obuzibu empisa embi era ndowooza n'ebyenfuna byaffe obiraba engeri gye tusimba olujegere tugende mu bannaffe bali abaalina ku mpisa tufuneyo tufune njagala genda Dubai kola bakulu baffe bali abaalina empisa kati mukyabonerezebwa mbu ekigambo mbwa mukimanyi era mbu kakati bano oli afisa ate yavaamu abaki abeerwa abasigadde wakitegere bayita abaki abazungu obuyidde ono Saamu Bulayimu mwava Abawarabu mbwe bava mutegere obuvo bwammwe kyefu kitusomesa obusiraamu gye buvudde mbu batuuka bagenda mbu batuuka ewa Allah bannaffe bali twagenda aba tugenze waani ewa Allah mwagala ki bano Ababulayimu ne baga twagala ssente bugagga ate mmwe abayafisi magezi gw'omuddugavu yatukikira yagandi mperekedde ku bakulu baye bano nagandi kali mugende mbu era tukyawerekera si mu magezi si mu ssente mujje mutukolera enguudo mutukole ku ssente mukole mutya mbu maama owulidde obuvvo bwaffe kaakati abamanyi ensi gyevudde aba bagereese babituufu omanye oluusi ebigereesebwa bwe byegattako embeera etambula bikuleetera okukkireki naye gwe olaba omuddugavu ne bakuwa obwasikali ng'okoma Omuwarabu wenna ekika kyammwe ne kijjaggawala bali bweru baba akola bonna abasigala eno bali mu kuvuma abantu abasajja abamanyi ensi gyevudde kale ekigambo mbuto kyerabira wakadhalika la khilafa tewali kubuusabuusa fi anna nuuhu yantami ila shaithi ate nuuhu bw'okuva ku nuuhu awo kugenda ku baana ba Adamu nuuhu ate agwa mu bashaithi ibn Adamu shaithi oyo mutabani waani bw'olowooza ettooki ye ekyatuuka yeeyo ono yakomye ku ssengaawe kakati bano abatolontoka n'ensi Allah be yajuwa wahuwa wasiyu abihi oyo shaithi kitaawe gwe yaleka mu ntebe
wa innama alkhilafu naye okutabuka n'enjawukana fi kimiyati al-aba ku nnamba y'abataata bayina adinani wa ismaila ibni bamaama nga bwe tubakusimbidde tebalina ki njawukana naye bataata baawukanwamu okuva ku adinani paka ku bulayimu paka ku ismaila. Saidi y'abamaama eri kiriya naye y'abataata yafunamu okukola ki okwawukanamu. wa baina ibrahimu wa sam bin nuh wakati wa bulayimu ne sam bin nuh wa baina nuh ne shaifi bin adam waliwo obuki kubanga olugendo luwanvu. wakati kana kathiru min a'immati ddini baali bangi nnyo abakugu mu ddiini eno kamalik ibn anasi alimamu wa ghairihi n'abalala yakrahuna baali nga batamwa tidada al abai min fawqi adinani okutubalira bataata okuva ku adinani wayaquluna ne bagamba hum rajumun bilghaibi oba wetumiikiriza ebitamanyiddwa. naye saidi y'abamaama yakira ki owedde kubanga lwaki Allah yagamba wakati awo wakuruna baina dhalika kathira waliwo centuries nyingi ezayitawo. kati centuries nyingi ezayitawo enganda zagenda zikola ki zikutuka kubanga ojja kwesanga nga nafi yafa wano n'agenda ejjuba gye yafiira ate yawasa mudinka. abantu bagenda bakira ki bataata bano basengukanga nnyo okwawukana ne baki ne bamaama. gamba nti walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. surati Ibrahimu 9 nti abajjaawo oluvannyuma w'okuwulidde enjawukana bangi teri abamanyi okujjako Allah. awamu n'ekuba ekyo nti abantu beetumiikiriza abalina obwongo obujjukira tebagenda nga bagiraki. naye agambye okuva kwa adinani adinani tulyoke tutuuke ku bulayimu tulyoke tutuuke ku ismaila awaawaawo bataata saidi y'abataata eyo erimu enjawukana naye bamaama bo bamanyiddwa era bano buli muntu yamusimbira nnyina bamanyiddwa nnyo. kakati omubaka agamba ki ku bimukwatako kuba yali muntu mukulu ng'asobola okutubuulira. hadisi eno egamba hadisi ya wasilata bun al asqa agamba samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nomumpulira nabbi ng'agamba inna allaha astafa kinana min waladi ismaila abaana akasolya kaani ka ismaila Allah yalondobamu abaana ba Kinaana. kitammwe ayinza obbazaala nga muli bangi naye Allah n'abaako mu bangi abo gw'ataddeko ki mu Luganda tugamba gwawanzeeko eki eddusu. kati tugamba nti mu baana oba mu bazzukulu ba Semayiri mu baana ba Semayiri Allah yawanda eddusu ku Bakinaana. oba kutegedde ozaala abaana omuganda yagamba enda muwogo ezaala abalungi naki muwogo ekikodo kyekimu kyekiriko akaawa kyekiriko akolaki kyavaga nti enda muwogo ozadde ogenda okulaba nga nafi avuddemu ababbi ate obubbi obujjiwa ogenda okulaba nga ate ono bagagga beerere bano bagezi beerere bano basiru basa naye ngenda eriki oba okutegedde ono ne bw'omukwata ku mukono gw'okyalwa naye n'omugaa nti nkutadde wano osanga abuuseewo agenze ye waayagira ki nti beera wano ojja kufuna nti nzi wano saagala nnyo gaggawala bw'olaba yaaba muzibewu w'omutadde gye talabirawo waagenda oggwira waayagala buli kaseera kunyumizanga bwe bamubbye banne banyumya bwe bafunye yanyumya bwe babbye ebyo biri mu kadari yaki ti Allah baba atutonda fenna katutonda kiki lwakubira
tatutonda kimu. Kakati Ismaila jajja mwenava yazaala abaana naye mu baana layini ya Kinaana eyo yagiwandako ki wasfafa Quraisha min Kinaana ate ne mu Bakinaani mwennyini n'awanda eddusu ku Bakuraishi. Bwe tuba tusoma Abakuraishi oba kitegedde kati kankikusembereze tikikukosa bw'oba toli wa ggwanga lya Buganda nti Allah mu mawanga ga South Africa yawanda eddusu ku Uganda. Ni bwe tugamba Africa kuba giyita Pearl of Africa. Ti mu Africa yonna yawanda eddusu ku ki? Ate mu Uganda mu bika ebirimu n'awanda eddusu ku baki? Ate mu Baganda n'awanda eddusu mu baki? Ku Balangira. Ate mu Balangira n'awanda eddusu kwani? Ku Mutebi. Kuba ne Mutebi yali mu Balangira. Bakugambye wali musome biri ebintu mu bigatte na bino. Ti omwana asoose kabaka ogwasoose okuzaala tasika kyekyamisa kiweewo buki? Era Abaganda ne ba ikhtalafu ne bagaki oyo gwe muleese okulya entebe atajja kutufuga nti kiki mwana mubereberye kiweewa nti amenye ennono yafugira emyezi emeka? Si 7 nti twabagamba bulugu ekitegeeza nti waliwo abaki abalangira abalala baali balina okunoonyezebwamu Banubu Mbogo simanyi babujabijjukira nti abalangira babeerawo naye ate mubalangira ne balonda wana agenda ku ntebe oba kitegedde kati nomba kakyagezaako wano tugamba nti mu Bakinaana be Baganda kati Abaganda abo abazzukulu ba Kintu waswafa Quraishan ate mu bazzukulu ba Kintu n'awanda eddusu ku baki? Ku Bakuraishi. Abakuraishi bano nga baki? Bakinaana oba kitegedde waswafa Abawarabu bangi mulimu abatali Bakuraishi naye Allah yalondawo Qur'ani agisize mu ruki? Mu Luganda olw'essingo so olw'e Masaka. Omuganda w'e Masaka bw'aba ayita taata agamba taata, ow'essingo agamba taata. Yasalawo aleetere Qur'ani mu ki? Mu lutaata si mu lutaata oba kitegedde. So ng'ate ow'e Masaka bw'aba atusaaza n'asoma taata tebamugaana kuba aba ali ku mulamwa ze bayita kiraati. Nti najja kusoma wadduhe onasome wadduha naye bamunanfuna sibakyamya era baseka mujabi yavuddewo dda bwemwebakiramu ddala sa omusajja yebaka ng'agizeeki wasafa Quraisha ate mu Bakuraishi n'alondamu Bahashimu waswafani ate n'alonda nze min Bani Hashim kitegeeza yawandwako eddusu mu Baganda n'afuulibwa Ssaabasajja. Ajja kusengejjera nti ekikamu envwa Allah ate yampandako eddusu mu ngeri ey'enjawulo kubanga najja mpita mu banene mpaka mu mbuga ya Afirika. Era kyekimuyisa Mustafa omuwandeko eddusu mu Luganda. Saagala ogambe eddusu eriva mu kamwa ngenda kubonaabona n'abantu ate kakati seeka ekyo kyogambye Allah alina amalusu awo ngenda nabagaye musome olulimi lwammwe mutuyambe kigundi Allah mpanzeeko eddusu ng'oleeta mazzi kulinazaawo. Tugenda kubonaabona n'abaana batamanyi Luganda mugenda kusoma muti ebintu kakanyiza Allah gamba bootalina ala bazaba baganda fakidul ala eyo mashini gyotagirina newowo gina tomanyi nkozesa yayo eri waka abaana bakugulira mashini ekebera pressure ne sukaali etudde awo
obakutegedde nti allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annasi allah jagiraki aronda mu bamalayika alina bawandaka eddusu ne mu bantu alina bagiraki. Juzi omusiraamu era bano abaana abayiga oluganda kegamba alinga eyankwata ensobi nange nenzikiriza nakkiririza gye yagendera nagamba nti allah subhanahu wataala atwepikira nakaseke ekigambo ekyo nga nkiwulira awaraba kigakiina rakaaka nti kirimu ki si kinywevu si kyekyaligiddewo kirimu akagamba ekintu bwe kigamba kiba kinywedde kakikanga nkibagamba kiina rakaaka naye nga lwe lulimi olukozesebwa kati oba kitegedde okugamba omwana waliyo nti nkwepikira akitegeera mangu nnyo okusinga Sekamujabi bw'anaagamba nkwewerera. Kati olulimi lwoli lukadde olwono luvubuka naye lwonna lugira kiraati. Kati bano bensomesa abato nabagamba mu abasajja bakulu muve mu byenkola ndi mu bano kubanga bo awulira kwendeka nkwepikira nkiki nkwepikira kati kigambo nkwepikira kyamaze kiri okwewera kyafudde wasajjaduha binkwepikira bwe buzibu kati atali muhadharamit owangalidde eri neeno oyagala tusigala eri tafsiri bano gye bajja okutegeera si eyiyo tuli mu tafsiri eri mu luganda olw'abavubuka kyomwana amusazeeko kati ye Mujabi agamba ate akamba akajjeewa kati ne tubonaabona na bano okubasika tubalikube gye tuli olidde kati tulina obuzibu bano bendimu bavubuka kati baseka Mujabi bampalampa obali baga nti seeka tuli naawe oba okitegedde kakati ubali lumu ŋŋamba Haji Isaaka nti abaana abawala ennaku zino bakuba bannaabwe. Haji Isaaka nga babakubira ki? yali mu kukuba kwa kulwana lwaki tebeerwanako n'omulembe guno tuzadde byana ki? Bo bano abavubuka baseka nti Haji bamulese ng'ati wallahi bamulese tafsiri bano batambula Haji Sebi tumubuuza wamma wali olidde ku malawo nti abuuza bagafumba batya abaana baseka tamanyi kiki baseka kwegamba agayita makoloni kati bwe mutuveeko twelira obulo bwaffe obw'obulamu nakato mutulike nabaganzi ngenda nabaana aye nimwe ne mulinnya emmotoka y'amagye olwaleero omwana okumuvunulira nti olinnye y'amagye akitegeera okusinga omuga nti ogudde ku buzibu kati bano baseeka Mujabi buli kyoyogera bakikwata ensobi ate nga bo be bataninye y'amagye kati tuli ku tafsiri enzibu fefeka bwe ne Mujabi musirike gye mutawulidde nga mubuuza mu Furadaati ekyo kakati bakivunula batya abaliwo oba kitegedde olulimi lwammwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bubiko byatunyumizaaga nti inni wulidtu min nikahin, nze taata wange yawasa maama wange waabwe tebeesanga ku dduwa. Walamu ulad saazaalibwa min sifahi ku talawiya. Bwe njogera talawiya Sekamujabi ate yaba akitegeera okusinga ate ggwe oba abasheekhe baazaaliranga nnyo ku tarawihi. Tarawihi bagisala ssaawa mmeka? Bajjanga n'emmiya 2 okusaaza n'okuzaala. Ne mulumbe batyo, siri mwana wa mulumbe, siri mwana wa kutarawihi. Taata yakusituka busitu n'agenda gireki awowa mpowa zaabwe zali nayefefeka. Kaakati tujja kulaba nabbi bw'akula afuna atya obuki.
naye nabbi nga tetunnagenda ibukhaari amwogerako ki nafunye sahihu lbukhaari wano nabbi yali muntu abaamulaba bakugamba ki butawulikadde nnyo imaamu lbukhaari bwe yali atunyumiza senazambala emyaka 9 kati gwe wakagimalamu emyezi 2 naye gwe oyagala akati imaamu lbukhaari atunyumiza ki ku bya nabbi sallallahu alaihi wasallam abaamulaba bagamba ki abaddewo banyereba okaddiwa kutabigira katono natadde ekkalaamu ate walala ndowooza kusomezera awumbiseewo kitabo kyala kitaddewa wembadde badde ku peegi banneka kale ntaddewo ekalaamu ebita ku 8 waliwo hadisi zino zinadde agamba mu hadisi wano nabbi yazaala abaana abawala n'azaala n'abaki n'abalenzi nabbi ebimukwatako abasoma ku aqidatul awwam mujijjukira gye twasoma abda'u bisimillahi wamusomako ebintu ebyo twabidibya naye byalimu erimu fefeka wasab'atu awladuhu faminhum thalathatu min az-zukuri tufhamu tiswasab'atu waliwa yazaala abaana 7 wasab'atu awladuhu yazaala abaana be bali muki faminhum mu 7 omwo mwalimu thalathatu min az-zukuri abalenzi 3 tufhamu tubamanyi bulungi wa 4 min al-inathi abaana bawala bali 4 wa 4 min al-inathi tuzkaru abogerwa asooka Fatima tuzaharahu ba'luha Ali Fatima oyo Zahara kimuli kya roza ba'luha bawi ya Ali wabunahuma abaana b'abantu abo ababiri Ali ne Fatima asibutwanu fadluhum jali be bazzukulu ba nabbi bokka abawangala ab'obuwala ekitiibwa kyabwe kiri mu kasana ngero nibi mwali fa Zainabu wa ba'da Ruqayya Zainabu oluvanyuma lwiteekako Rukiya no ba'da Ruqayya wa Ummu Kulsum wa Ummu Kulsum fabiso seka grosso ate mwabirabira ngate byali bikulu nnyo lwaki baddira ebyafaayo by'omubaka ne babiteeka muki musheri olw'okwanguyiriza wasabatu auladuhu faminhum thalathatu min az-zukuri tufhamu fatimatu zahrau ba'luha ali wa bunahuma sibtanu fadluhum jali فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية ni Umu Kulsum ng'omwana amaze okutegeera abaana ba nabbi ne bazzukulu be Fatuma ne bbaawe mu buyimba omwo abalenzi n'abawala ate ng'anyumirwa kyokka muli ku mawulidi ate ebintu mubyonoonye an 9 niswatin وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى المقتفى هو المصطفى وهو المقتدى
nti nabbi agenda okufaaleka abakazi 9 antisa niswati wafatul mustafa abakazi 9 mustafa weyafiira ate mwaleka ebirungi ate mubuuka n'ebigenda marhaba ya nura al ain ekyasuusa bino tebirimu mmere mulimu irimu plaini mulimu emmere ku marhaba musituka bino bikalu bino bya kibooko oli kiki kakati mbakolere ki ate nzire mu aqidatul awami aqidatul awami enzikiriza y'abatagenda wala mu kusoma baji bafundiza mubojjerereko ng'abatayingire mu ddiiro bwe baliralira akawo ekimisana kikyagireki apetayiza bw'abaagala ilmu kakati nabbi yakula atya ebyo byonna byali bikwata ku nabbi omanya bakazi ba nabbi kwaba nnyoko oteeka okumanya bannyoko umahatul muminin nabbi alina abakazi bameka singa otuuka mu kabbiri ne bagayogerako 2 kiboko tevuze myaka 6 tuva wano ne pepa zaffe nga tumanyi oba ziriko bu NB ماذا تقول في هذا الرجل ومسجون وموغركو كنت مسجل كنت محمد صلى الله عليه وسلم دي محمد مماني دي غابانا بي babiri ngicyo tebaki tugambye musajja badde kutalakaini waggulu takigambye tundi wanga de myaka mekandikinana yogera y'abazzukulu be 2 ekyepukulu kiri gye tulaga singa bakubuuza abaana ba nabbi 2 baba bakyali ku mulamwa gwa kibuuzo baba tebaliiko nali ku kibuuzo nekiri mu NB imamu akubuuliddeko kimu wakana alhasan bun wakana abamanyi bagamba ayina omuwala we fatuma oyo fatuma taata we bwafa fatuma ayina kasitoola akanyumira mu bantu abaali baagalibwa ku nsi nabbi yayagala muwala we gwe bayitaani kakati fatuma ajja okulaba taata we nga mulwadde yatulika n'akaaba ng'omwana bwe yaali badde fatuma ye mwana we yekka eyawangaalawo ali n'amuwasa ne bazaala abaki ne bazaala Hassan ne Hussein nabbi yayagala abazzukulu the extent olugwende bwe yabanga emimba ali n'abalaba nga baagala okuseerera okugwa ng'avaayo bwe yabanga muswala nga bamuzannyirako basahaba nga bubakeeredde abaagala okugenda amangu nga bubakeeredde andi tayagala kubakosa kubabaako nga bazannya bali ku jjajja oba okitegedde yategeera obwa jjajja kakati asa abamanyi bakitalafa Bukhari wanaagamba nti ashbaha ma yakunu binnabi saa sallam alhasan nti bwewalabanga Hassan nga tobuuza kifaana eki fotokopi yani abamu bagamba nti yali Hussein tolabangako bantu bakayanira mu balongo nti abalongo bano 2 bafaanagana naye ani asinga okufaanagana nyaabwe ate bo bennyini temwawukana mu kufaanagana kwabwe naye ate mwawukana kwani asinga okufaanana nnyina so nga ate bo muttafaka nti bafaanagana nnyo ekyali badde kiri bonna bafaanana nyaabwe naye ate mwawukana mu kufaanaki musolo feki kyebagamba hal yajuzu alqiyas ala alqiyas kiwamazeeko okupima osobola okipimirako ekirala eyo irimu ate siyamu olidde ate yo kati ngenda nti kyewapimye dda osobola ate okupimira ku kyewapimye dda ekirala oba kutegedde tugende ku minzaani omusajja ayinza okuddira mu maduuka mu 2 najja talina jjinja n'agenda ewa munne ne bamupimira ku jjinja ye n'atandika ate kupimira ku kyeyapimidde ku jjinja kiro eri muki mukave kibavavakati hal yajuzu alqiyas ala alqiyas kyenapimiddeko nsobola okipimirako abamu bagamba osobola abamu bagamba tosobola kubanga bwe nkugamba nti ono afaanana ono kinsobokeza okugamba nti ono owookubiri afaanana ono ate era yafaanana ne gwe nasookeddeko
naye ate erimu nja kubabuza kaka obya kubabuza eyo erimu bagita usulul fiqh olidde singa olwaleero twogera akaama seeka mujabi n'agamba naafi mukutu naafi n'akagamba ffeffeka negagenda ng'okitambuza mpaka mu bantu 10 kigenda okutuuka kuwona yakisoose ng'onayogera kirala ekitegeeza nti bw'oba akkiririza mu kupima ku kye yapimisizaako bukeera enkya nga ddala kituufu kino kye wapimye si yekireeri bino by'otubuulira si kyekiri oli kino kigenda kikendeera oba kitegedde naafi naye erimu ate bagisomera eri waggulu sagala mubatomeze akati agamba nti omanyi abasinga obungi bwe balaba nti tusoma mu university waliwo gye bayita balowooza tubeera mu hadithi na Quran waliwo gye bayita philosophy falsafa kakati musijja kubatawanya nti kakati abantu bayawukana abaana bano bafaanagana naye ani asinga okufaanana nabbi abamu bagamba Hasani abamu bagamba ki nti bwe walabanga Huseini tewabuuzanga bwe walabanga ki Hasani naye bagamba nti kaana Hasan ibn Ali yushbihuhu yali amukola ki yali amufaanana mutuufu nabbi yalina okwagala abaana abo yazaala 7 kuliko alabaki shebisha yudhkar nti Fatima yakaabira taata we era yagamba nti omuntu ayagala okunnyiza Fatima bid'atu minni oyo kitundu kyava ku nze amukosa abaakosezza ani abaakosezza nze era ne Ali yafunamu obuzibu mu ngeri ki mu kuwasa omwana w'omukulu obuzibu bwavaawa nga Ali atya okunyiiza Fatima olw'okutya okunyiiza nabbi nga tayinza mwongerako simanyi okitaba gwe tambulira bwentambulidde nti amunyiiza abanyizizza otobulengedde omulabye kati muwase omwana w'omukulu abeere nga agira kati naafi singa wasasanga lya mbogo ate nga addamu nga wasaga ewakajjongolo omwana wa gundi ng'afumba ne gundi gwe wennyini okiwulira ng'oyagala naye nga waliwo ekiziiza waliwo kibabuza ekiziiza nja kunyiiza ssanga lya mbogo naali wasiza haji abadde Sekamujabi abadde abadde muwala we naye nga bagamba nti ebintu oba obiziga bulungi kimanyi ompulira naye wano bw'oba yawasizza wankata agattanga baayagala buli mawulidi gyava ajja n'emmere ye n'omuntu agyetisse agamuno mwaniriza oyo mutoowo esanza kulaba waliwo empya z'otazanyiramu omukyala awasibwa olulyo lwe tetukyawasibwa lwa bintu bina emaali ye obulungi bwe eddiini ye naki waliwo olulyo gy'owasa ng'ojja gatta b'oyagala n'abahalali n'abaharamu ate nga bo bafumba bagatta bisingi ali omuwala yambuliza ekibuzo nebaneetowonaabona tiakati seeka tulina musajja tuli babiri atwagala nnyo kikkirizibwa okubeera ku poloti emu naye ng'enju za njawulo ekyo nakyo kibuuzo sewakyokyeza sheekhi data agenda yeerabidde bamaama abaayawulanga olukuubo ngono bwaggula oluggi lukoona ku lwono ng'ate enju temuli siiringi wabeerabako banedda ono na abuuza nju nga zanjawulo ku poloti emu ne bannanga abaana batumenya kakati ffe bamuzeeyi batuzaalidde gye batuzaalidde mutegeddeyo ate ne tubeera abantu kakati ate enju zirimu siiringi ate tuzadde biyaayo kakati anti ate kati seeka otuvuma nti sinzimba vumya embeera yeeyogera Fatima yakabira taata we
kati bw'akaabira kitaawe amulaba obulwadde bumusazeeko oba okitegedde kyava amuyita n'amuzza mu kafunda ekintu ekyo tekyasanyusa maama we maama wange Aisha tekyamusanyusa okuzza omwana mu kaki yasigala noted point noted nabbi kakati eyali akaaba bwe baamuzza mu kafunda n'asanyuka amaziga nakola ki nabbi bwe yamulaba akaaba n'amuyita n'abaako akaama kamugamba ate n'ava mu maziga n'agirayo akantu ako kalina engeri gye kakosaamu maama ng'akalengedde mesigi eyo yamusumbuwa mwe musaaga n'ensi eno amugamba ki tekitegedde oba okitegedde nabbi bw'amala okufa sallallahu alaihi wasallama maama yayita omuwala ono nakulaba ng'ogende wa taatawo ng'okaaba ate weddakiika yemu nenkulaba ng'oseka kiki ekyanyawo abakazi kikulwanga oba oliawo maama yakira mwalimu engeri bino ebyaffe kati kyava mugamba nti taata bwe yampita engeri gye nali mwagala naawe okimanyi twali tulina engeri embeera zaffe taata bwampita akama ke yaŋŋamba nti tonakuwala nnyo wano toliiwo bbanga ddene emyezi 6 tujja kuba ffenna kyekyasinga okunsanyusa mu myezi bwe kinyawerera 6 tujja kuba ffenna amakulu nti yamubika okumbika kyekyansanyusa olwo maama ateredde oluusi oyinza okwagala ekintu naye bamala okisimulula kikiki abaana bagenda ne balonda obuveera nga bugudde mu takisi babuyita bwa ssente mpozi olimbe adde emmeeme yasunduukiriddwa agenda okukabikkula ebisibe bannange n'okutawaanya abantu gyebabaganda abakazi mwambala ehijabu mujja kutawaanya abasajja mwekye mutamanyi naye bwe munaayita obwereere teryajja bavaako naye weebwebikka bajja kulonda akaveera banaakalabira eri abazze abadde ayita sente agakasuula busuuzi abate bwakasuula ne munne naakalonda bwo ekintu ekisabike kibonyaabonya abantu n'ebisemeseme babironda simanya muntu egingira nze mbeera nnyo mu takisi bono obwana bulonda busipulaapu kagenda okaa nti kiki mbadde mmanyisi mpozi bifi ate nno oli musiraamu ate olonze byansolo ndala ekintu ekibika ekibonyaabonya emmere ensaanikire bulaba bagibiseeko nogaa basenekwe bagenda okusera abakazi mwesaanike nti mweyanike mu nnyogoge kaakati Fatuma n'abuulira ki nabbi agambye otebye lekera okulondalonda obusi teziba ssente olwolumu oyinza zironda naye teriyo ayisa mu ddirisa ssente abamu akakusulira nga kacupa ogenda okega mpozi musulo ate waliwo n'emyenge egifaanana n'omusulo ogenda okunywako bano abanguyiriza omusajja asudde akacupa kantunga saazi mpozi si tubonyebonye n'ebibikeko kaakati Fatima taata we bw'amala okufa yafuna obutakkaanya Fatuma naani ne Ali. Fatuma bw'amala okufa ng'alumba Ali ani ne Abubakari si asigadde mu ntebe namuga Abubakari nti salaamu alaykum wa alaykum salaam ebintu obisomo otya nti ate ntya Abubakari bamubuuza ebintu yali mu ntebe nti ye gwe tubasomako nti omuntu bw'afa bagaba emmaali ye taata tabadde n'akantu
simanyi ebintu mubiwulira bintu byava dda mwe muli mu mivumba mbadde nze mwana wa nabbi omulamu aliwo tabadde nakake tuwasoma ku suratu nisa nti endi mu mutwe temugaba mu maali ntuzigaba ebyange byabina abadde n'ebintu mune bwaba abadde nakkulaane bagimpe Abubakar tayeewo bwino nabyaga nahnu ma'ashara al-anbiya fi gurupu y'abannabbi la nurafu ebyaffe tebigabwa ma taraknahu sadaqa byetuba tulese basaddaaka ngekiki nti eyo hadisi kitaawo yayogerera ddala era tibabanyumira boza falma itajimanyi ayinza kuba itajimanyi bwe bagimuka yagitegeera kati yo sijja kgendayo naye ndowooza olina kyoyizeemu kimaali bwetagabwa Allah yagamba la tadiruuna mmwe temumanyi bwe mutagigaba enzamanyi kakati nabbi yali afaanana atya batuga nti yali afaanana bazzukulu be naye nga ono Bukhari atugamba kaana Al-Hasan ibn Ali yushbihuhu tekigaana nti noli yali amufaanana naye ate ono yali agizeeki baga nti amumazeeyo tewaliwo percentage omanyi omuntu ayinza okufaanana mu kuseka nze ku kyalo kuno kuliko omwana omuvubuka twakula naye naye nga bwemumanyi abavubuka bakula nga bali wamu balwana bakaaba bakola batya naye mbaala omundi wano nempulira ffenna tusajja kudde nempulira omwana ng'akaaba nanzijukiza kitaawe gwe nakula naye eddoboozi 10 ku 10 ng'omwana akaaba nga kitaawe nga ne maama wa muzaala tasobola kukijjukira ng'akaaba mu harufu zeezimu entunnunsi zeezimu nga subhanallah oyo mwana wa gundi naye nga simulabako omwana naye nga ekifaananyi n'eddoboozi ly'okaaba gye twabangamu nga tukaaba tulwana mulwanye azzeyo akaaba gozzeyo okaaba nga ddala muwala we bwakaaba kati kyebakuga nti bw'ozaala omwana mutwaleko mu bantu abakulu DNA tuba nazo kasobola akaana okutuuka fetwalinanga muzeeyizeedi nga bw'otwala omwana n'atamukunkumulira ngo amukukwasa DNA ye kazza kakwata n'akabuusa ne kasonesa omusulo ng'akawalinnya ako kaawano kakati abasajja abakulu balina zi DNA bo ze bamanyi lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam aba atambula n'alaba ebigere bya Usaama mutabani wa Zaidi nga beebase naga subhanallah laba ebigere bino byava mu bino jeni agirabye ebigere ono tosobola kumukaayanira lwaki Zaidi akulidde mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam kaakati bw'akula nga muto ebigere bye nga muto nabbi abimanyi abirangereddemu abirengeramu alaba ebigere by'omwana mu mutabani jeni ekwekutteyo naye oza omwana ng'afaana bakojjaabe bonna kafaanana kojjaabako kalagajali bonna bafaanana bakojja abaabwe deni ezirabika tuzirina wano weyagala enkoko etalina byoya mu bulago gwe gitwali ku nnuma etalina byoya era deni ejagiraba nti koko yagundi yagiri n'omuntu waba atamugani koko yagundi teyakulekerawo wano nankali bavubuka nti webali wano deni ezikola ki okuva edda abantu bazeetaaga just ku mwana ayimirira buyimirizi mu lujja muzeeyi n'agamba oyo waawano ebitega abirabye bidda mabega
eka sabidda mu bukiika ne bukiika ganti ebitege si byawano bitege ekyo kyekyaleetesanga okumanyagana n'abaana mu nnyimbe abasajja bakulu ne batuula eno ng'eri obwana buzannya so si mmere nga kati bwe kiri wagendanga okulaba nga kano kalina namagalo n'ogamba bisimillah kalina engalo 6 zeza muzeeyi bamukola operation mu abaana mulaba 5 naye abaamulaba nga muto omwana kyaga nti wepankireeyo kuba taakulaba bwe wali omuto sima oluyimba mwaluwulira mumusinamu buzinyi bwe wali omuto waliwo abaakulaba ng'olina namagalo kati wafuuka dokita baagisalako n'abaana bozadde tebagimanyi daba bwogenza omuzaala omwegaana ne bagaa siriwala ki wepankireeyo mbataakulaba bwe wali omuto bano badokita banno bakulabye okuze oyo omwana wuwo bagenda okuzaala wano ng'olina namagalo ku ddyo ne ku kkono oba okyamutankana simanyi otegeera byeŋŋamba olaba n'akabina obubina abazeyi bano basenga bwe mulaba baba omumanyi akakabina ka saafiina omwana kalina waalese saafiina oba ontegeera abantu abakulu kasoba mukulu kati gwe totawaana mba ndya n'omwana emmere naŋŋamba seeko oli musajja mukulu naye nnyina fastborn wange simwekakasa tulye ku mmere nanguddeko bugwi kamera tazijjeeyo nanga ntunuulira abantu bano ono ye jjajja ono mukazi wange n'abaana abaana bano bonna bafaanagano ono nga tafaanana ne mugamba nti wabatwalako mbasenga abo nti sinnabatwala mukazi sagala kimanyi nenjagala genda ku DNA konze nga asooka wasenga awo eriyo omuntu gw'otunulako li awal marra awal wahla n'omugawo oli mutabani wa gundi nze jjo mba ntambula n'ensanga omukyala bava ku pikipiki n'omuwala ne mugamba muwala gwe omukazi oli yakuzaala naŋŋaana edda oyo jjajja wange ne mugamba oli mwana we era jjo mpeerawo nga mubuuzanga jjajja nti nalabye omwana omuwala naga nti oyo omwana mwana wa mwana wange ne muga yakumalayo nti twabadde tufiiriddwa wano omwana abadde bazze nga tugenda kuziika kandi bakazadde ne kafa kati lwaki abantu abakulu mubeebalama lwaki mubeebalama waliwo n'amawanga amalala bo nga bazaala mu mawanga beezaalamu naafi bwe mba siriiwo nga nagenda Dubai kukola mukazi wange ne mmuleka mukulekera naye era nabo beemanya nti zino ennyindo si zaffe eno ennyindo si yaffe eno kala si yaffe tuli baddugavu naye tetuyita kutuuka kuwejjuba kati gwavuga etakisi emmotoka ejjuba bw'oga nti ono muganda wammwe tuba tukulaba nti awo yavugako etakisi egindi tosobola kuzaala mu China kino ddakala Allah yazirina buno buchina Allah si mulyaza amaanyi deni ezitutambuliramu naye bakuba twesambye abantu abaki abakulu omwana ono gwe bagenda okugaba nti omwana ono si waawana ekituufu bagenda okukulaga gye bamutankana nga waliyo baganda be 10 ku 10 bebbo nze kyangwako ewange mba ndi mudiire ewange waliwo abakaayana omusajja agamba abaana si babe terereze mukazi akalubye abaana bali manju bazanya bye bakaayaniramu balongo babiri sola eyo gimanyi yali wange mu lujja abaana sibalabangako naye bali manju bazanya bo nga abato n'abato ffe tuli mu nnyumba twekalabula omuwala omukyala agamba omusajja nnemeddeko angobya abaana nti mbatwale ewaabwe kakati Allah ndeetera hajatu khair nfuluma ebweru konze bannaye bali awo beesala mu gujju ngenda okuggula oluggi lw'emmanju ndaba abaana abazanya kwe kubuuza mukazi wange bano ensonga tuzirimu ne mukazi wange
kubanga zaali zitukwatako omukyalo oli mulamu wange. Ke kubuuza mukazi wange, bano be baana abakayanya mulamu wange nti be bano, konze omusango guwedde ngumaze olwatunula ku baana nemanya taata waabwe kituufu siba ono omusajja ali mu lujja kubanga eri gye bamuteeka neyiba wange ku mulimu nebaga nti abaana babakanya be bali abali manja bazanya nti mukyala gwe abaana siba omusajja ono. Mmaze okugusala ndabye ku baana, abaana mbalabye, abaana Basomaliya ono muhutu nimbaka nimulwanyi mbeera bwereere gwe omukyala noonya abaana obatwala ekitaabwe n'ekitaabwe namutegedde edda genda bamuwe wamma gundi siyakayanya nti muga nti abaana babooli wallahi alazim yabaswa n'abatwalya taata waabwe kati baana abo mulimu n'abasawo bali wa kitaabwe oli gwe najje nabassa aye n'omukazi yakkiriza nti babe era gye bali omukulu bali bagenda kwetta nze olwalaba abaana nga gweoyinza okulema okwawula Omusomaliya ku Muganda oba okulidde bwereere navawo omusango guwedde wamma seeka tweyanzizza situla abaana bo obatwale. Bano bonna balinga Bawarabu, ono bamusiba muntu w'ejjuba era mukazi owe wange nanneekiikamu naye gwe lwaki olamula mangu ne muganda ni musajja mukulu ate nina ebyokukola musajja mumubba era noono bwe yavaawo baaseka busesi nga azitula abaana be nga batwala wanneyiba kati bakazi bakulu bakati ate baali nnyambi abantu tubataawulula ne batatuwa yadde kantu kazi yali agenda kuttibwa bali mu kwesala muguzi bintuukako ndoza Allah abireeta mbibanyumize. Omwana yansinga ekifaananyi ne mugandi waategedde nti ye bwentunula ebika by'ennyindo z'abano zonna zizimu obutiba bwe bumu ennyindo eno sigiraba mu bantu bombadde mu layini apo tulina ebintu bye tutunuulira. Katusomeyo hadisi emu samitu Anasi yasifu nawulira Anasi ng'alombojja nabbi. Anasi lwaki amulombojja? Anasi bamuleeta muto, maama waamuleeta muto. Kati Anasi atubuulira kiri kye nakugambye nti bwe twazannya mu buto. Kaana Rab'atun min alqawmi, yali musajja wa kitema. Laysa bitawili wala bilqasiri. Rab'a ye muntu waki si muwanvu ate si mulangaatira gwamuki mwamu omusajja nga bwewala okutunuulira oweta ku nsingo bwoti olidde naye nga bagamba mu hadisi bagamba laisa bitawilin bainin, si mulangaatira gwa musajja. Almufritu fi ttuli, nti yasukka mu buwanvu si muleefu naye ila ttuli akrab, naye bwogerageranya obumpi n'obuwanvu ali ku saidi ya buwanvu muuko, si mumpi wakitema. Omanyi Oluganda oye nabbi waffe ali musajja waki azhara lawuni, nga lawuni ye erikiriya bulungi. Laisa bi abyadin amhak, si ye mweru ayengedda abereesedde aboosedde. Waliwo amawanga g'olaba naddala ndowooza abantu ababeera eyo ewalawala eyawali muziro mungi abazungu. Lulaba omuzungu wallahi nga yava mu bweru n'abooseera, si mumyufu bimyumyumyu wala adam, ate si muddugavu tebakasiribiiti, yali asmar, bamuyita asmar, yali wakatakketakkemu naye nga yeekubidde nnyo eri obweru. Oba okutegedde
oba okutegedde nti mulimu kala kati abamisiri be balina kala eyo bwoba omanyi kala z'obweru n'abeeru balinamu enjawukana naye ngaomusajja omulaba mweru naye ngaobweru bwe omanyi abakyotala obweru bwabwe bwe Amerika beba eri nakati tega mutwalire bulayini y'abakyotala naye ng'omukyotala oyo yeekubidde ennyo eri obuki okusinga buki kalanja ako kaba kalungi n'agamba laisa bijahadin kasasti yalina enviiri nga si munyerere omunyerere ogumanyi enviiri ezikulukuta aljuuda fi shaari la yastarsiru nti si enviiri za munyerere n'abeeru abo balinamu enviiri nga n'embuyaga ne bweba eyisa embuyisa oziraba nga zigenda naki oba okutegedde nzamulera okulaba abasambi b'emipiira ate nga wasubuuta bidduhu ate waliwo enviiri engumu ennyo zibayita subuuta waljahad si munyerere ate si bino ebikoze eki wasatu bainahuma ziri wakati kati nti ebi bazite z'amasadde seeka mujabi atambadde olulimi nti z'amasadde si masannaale ate si masappe enviiri nga ziri awo lwoza n'abakazi ennaku zino mubalaba naddala bannayuganda baagala obuviiri lwango asibyeko naye kale yadde biguwa naye nga zino zibazaagala zikutte nnyo nabo baagala babeereko nga nabbi tebalina amasadde n'abalenzi batunda kati n'abalenzi bazisiba figa buli kintu kye kyalinga wakati kati too much of anything is always bad oba okutegedde n'agamba nti unzila ilaihi obubaka bumukaku wahuwa ibn 40 ng'alina emyaka ki 4 makasa fi makka 10 sinina yunzalu alaihi nga obubaka bukka mu makka yamalamu ki wa bilmadina 10 sinin ne madina emyaka 10 wakubida walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bidan agenda okufa oyafiira nga ku mutwe gwe ne ku kirefu kye tekuliiko muvi okujjako ziringa 20 bamutunuulira nga bamutunuulira bamubala ku mutwe n'ekirevu nga bw'omugatta ayinamu envi nga 20 gwatuba buli luvi balulondanga buli luviimu wakana ahsan nasi wajhan yalina feesi makula wahsanuhu khalqan nga allah yamutonda bulungi laisa bituuli lbain simulangatira gwa musajja muleefu wala bilkasiri simuki wakana marbuan yali wa wakati kati n'agamba nti baida ma baina almankibain ebibegabega bye okuva ku kibegabega okutuuka ku kirala wali wawanvuko oba kutegedde ekyo kiraga maanyi yali ki abwarabu balina nga bagapa wilu najadi ti omuntu yabanga n'ensinga empanvu kitegeeza ki maanyi oza mutera okulaba abanigeria bakuba emipiira okuva ku nsinga okutuuka kalevu wagala kubeera nga kwota ya kisambi kyo omusajja ng'omulaba nti ndi musajja naye ono muki ng'ekisambi kiringa abaasibirawo ekinu emiwula abakuba omupiira byoza mubalaba kakati ekibegabega kye bibegabega byali byesudde awo kikulaga nti bode yaliwo lahu sha'run yablugu shahmata udhnayhi enviiri ze zaali zituuka ku namulagayi w'okutu nga wezikoma
namulagayi w'okutwolabawo nga zigira ki zikomawa ku amatuwe gakoma zo bwe zigira ki nga bwolaba ezannaafi nomala emaaka 10 nga tozisaze zizo nabbi enviiri ze zakomanga ku namulagayi kutu nga bwolaba ez'abakazi olwaleero olidde agamba nti abyadun nabbi yali muki kad shamita nti yafuna ku buvi swara sawadu sha'rihi mukhalatan libayadihi yafunako ku buvi wa mawdu ishamti kana fi al'anfaqa oba al'anaqa al'anafaqu agamba nti obuvi bwe bwali nga mu kafo akayitibwa al'anafaqa al'anafaqa bwe buviiri obumera wakati w'akalevu n'omumwa oze muvululaano awo bwe bwali basahaba abamu ne bagamba nti ne mukakoba waaliwo okooko oba kutegedde wal'anafaqa ma baina dhakani wa shafati sufla wakati w'omumwa ogwa wansi n'akalevu sawau kana alaiha sha'r amla oba waliwo obwoyo oba tewali ko kabala wakafaako oba kutegedde ko kafo naye watutulaku ala sha'ri kasita kamerako enviiri olwo erinnya liva kafo ne lidda ku ki ku nviiri yebayita anafaka oba kutegedde oyo ye nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam hadisi Bukhari ze yamwogerako nyingi naye njagadde nkuwe omubaka waffe ofuna akafaananyi mu mutwe naawe olabye nti yali muntu owa Budda yagamba Budda ogimanyi bulungi famablagu lilmi fihi annahu basharu wa annahu khayru khalqi llahi kullihim famablagu lilmi fihi omuntu yenna ku nabbi Muhammadi takunnyonnyolanga ekitaliyo gwe soma by'osomye ku ye naye ojja kuwunzika fihi annahu basharu teyali malayika si jinni yali muntu ebulidde asoma akusomera nabbi naye famablagu lilmi ne bw'anaatuuka wanga amanyi kyenkanawa fihi annahu basharu ayogere byayogera naye amanyi nti muki wa annahu khayru khalqi llahi kullihim naye yakuba muntu khayru khalqi llahi ye mulungi asinga ebitonde bya Allah kullihim byonna sallallahu alayhi famablagu lilmi fihi annahu basharu nedda tebagamba maulana tomanya ebisoko by'ebintu tolowooza nze saaliyo olwo obalize famablagu lilmi fihi annahu basharu wa annahu khayru khalqi llahi kullihim lama daa Allahu da'ina li ta'atihi بأكرم الرسل كن أكرم الأمم nti lamma daa Allahu kasita Allah yamala okumuyita daina oyo atukolako da'wa n'amuyita atya bi akrami rusuli nti yali ku ntikko y'ababaka bonna wasinga obulungi nti automatically kuna akrama al umami kyali kitegeeza nti ffe tusinga umma zonna obulungi sallallahu alayhi Allahumma salli Allahumma salli bakugambye bw'obeera mu nnyonyi baleeta emmere olyamu byogireki byotategeera ngaokolaki mulimu ebiri n'ebirungi oli yali awaswafa nabbi oba kitegedde ng'amusuuta
naye ate nayongeramu ebitaliiki ebyayonoona kale tugireki oyo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam muntu era nabbi yagamba la taturuni temunjagatta ne munsukka wenkoma kama atrat naswara biisa ng'abanaswara bwe bakikola ku isa fa ana abdullah nze ndi abdullah siri mwana wa allah temumbiriite nnyo ne mumpisa wenkolaki n'aleka nga tubyeko ekibaate temukolanga bannammwe oli rasulullah olw'okumwagala ennyo n'okumusoma okugenda ewala ddaba baamubuusa ate ne bamuyita ibnullah almasih ibnullah nze siri ibnullah ana abdullah la taturuni saagala kunteekako bwebintu eyo geeti n'aleka nga agikoze eki ate owa buluda n'ayonoona alimu sirri wa akhfa nti amanyi n'ebyama n'ebisukkako eby'omunda ate naye nabbi aganze simanyi byama ate amenye akajja akasambi bamukwatidde offside kati mulimu offside oyo yayonoona ebintu obutwa naye buba butono mu mata. Olwaleero twazze tulaba bakadde baffe engeri gye bajja balwana, twalabye ekigambo okwokya emberenge oba mukyakijjukira. Kakati katulabe obuyambi bw'abazungu butaasa abakristaayo. Muzungu tabangako nnyo gye tuli ffe ng'abasiraamu. Ng'abasiraamu bazzeemu nate okufuga Obuganda, abakatuliki n'abaprotestante beeyongera kwetegeka. Kino ne Semeyi Kakungulu baakunga buli muntu okulwanyisa abasiraamu. Oluvannyuma lw'olutalo lwa Sanya, abakristaayo n'abakatuliki baggwamu amaanyi ne batya nnyo abasiraamu nti baali bagenda kubafuumuula mu kibuga. Nate Mwanga yaweebwa amagezi awandiikire Bwana Jackson eyali alabirira kampuni eyayitibwanga ensuubuzi ey'abazungu Imperial British East African Company emudduukirire. Obuyambi bwafunibwa era oluvannyuma n'obufuzi bw'Abongereza bwajja mu nsi muno nga buyita mu kampuni eyo. Owulira ebintu ebyo ng'oza baleeta okusoma bajjirira birala. Kampuni eno yaggulawo ofiisi zaayo mu Kampala. Abasiraamu baalinnyibwa ku nfeete nga bayambibwako abazungu mu kampuni eyo nga 5 Oktoba 1889 abasiraamu baawangulwa, era olunaku olwo lwamala ebbanga nga lujjukirwa abakristaayo ng'olunaku lw'obuwanguzi okutuusa jjo ly'abalamu ku mulembe gwa Muteesa II Omulangira Badru Kakungulu bwe yatuukirira Kabaka n'amutegeeza nti okujjukira olunaku olwo tekiyamba kwegatta kw'amadiini agali mu Buganda. Yamusaba olunaku olwo lukomezebwe okukuzibwa, naye emabega eri yonna baali balukuza naku lwe baawangulirako obusiraamu. Ekyo kyogerwa nga toli munene. Yali yakyogera yali mutono. Bw'atyo Kabaka n'atuukirira ekkanisa, anti owulira, n'ekereziya ne bakkiriza okukomya okukuza olunaku ekyo. Omusiraamu ekyo obadde okimanyi? Kati baateekawo bye Namugongo. Bano be bakristaayo abaakulembera eggye eryagoba Kalema omulundi ogwasembayo agenda kubakuwa. Olwo basooke boolekere ekijungute mu Bunyoro era batuuze Mwanga omulundi ogwokusatu ku Namulondo. Obadde tojja ng'ogobera ebintu. Apolo Kaggwa Katikkiro akyalira. Yakobo musajja alumbwa, ekitiibwa kye yalina kya Kaggo. Reverend Henry Kitaakule
Lutamaguzi, Semei Lwakirenzi, Kakungulu, Samuel Mukasa, Siras Ganafa Mulondo, Reverend Yairo Mutakyala, Ham Mukasa, ndoze erinnya eryo muliwulirako. Ate byewuunyisa ssuukuli. Olwaleero Lutamaguzi yalwanirira abasiraamu. Ate mukadde waali kukyawo. Jjajjawe. Ham Mukasa, Mikka Sematimba, ndoze kyalo mukiwulire wa Mikka, Joshua Kate Mugema, ekitibwa kye yalina, Masaki Sekajija Omuteesa, ekyo kyali kiyibwa kye, Mesa Kintu Sebalijja, ekyo nakyo kyali kitiibwa, Matayo Nkoligo Omujaasi, ekyo nakyo kyali kitiibwa, Isaya Mayanja, Reverend Nasanairi Mundekase Mukasa, Yokana Bunjo, Yona Waswa, Reverend Batulumayo Zimbe n'abalala. Mu kugabana ebifo nga bamaze okugoba Kabaka Kalema Omusiraamu, Abaprotestant bagabana ebifo ebisinga obungi kubanga Abazungu abaali babayambyeko baali Baprotestant. Newankubadde nga Abakatuliki be baali basinga obungi, naye ate mu gavumenti babawakako ekikatono. Mu kunyweza obufuzi bwa Buganda, omukulu wa kampuni ya Imperial British East African Company, Captain Frederick Lugard, yabiyingiramu ng'ali ku ludda lw'Abaprotestant. Waaliwo olutalo olw'okulwanira ebifo mu January nga 24, 1892, Abaprotestant baawangula Abakatuliki era ne lumanyibwa ng'olutalo lw'Emmengo olwasooka. Olwokubiri lwaliwo nga 24 May 1966, olwayonoona Obwakabaka olwaduumirwa Obote n'omuduumizi w'amagye. Atutuuseeko naffe. Obwedda banyumya bya mu lunaana. Kati naffe tulengera kwe tumanyi. Lugard yatebenkera mu maka ge agaali gazimbiddwa ku kasozi Kampala mukadde awali omuzikiti omupya nga 28 Ogwokuna 1892, era yagezaako okuzza emitima gy'Abakatuliki n'Abasiraamu abaali bawanguddwa, wabula kino yakikola anyweza ate Baprotestant kuba bawaggulu okuba nti be bakirimaanyi mu byobufuzi ne mu byenfuna. Lwaki Abasiraamu baawangulwa? Okuwangulwa kw'Abasiraamu ku ssaawa envanyuma kwali tekwewalika. Ensonga ezaaviirako okuwangulwa zaali ziwerako era ezimu ku zo ze zino. Abasiraamu ziwulirize. Esooka, newankubadde nga Abasiraamu baali basajja bamalirivu, naye tebaalina bukodyo bwa kulwana. Bamalanga gayolekera abalabe ng'ate abalabe abaali basinga baali batendeke. Tebaafangayo ku bukodyo bwa kulwana ng'emyoyo gyabwe bagissa ku Katonda yekka, so nga n'Omuganda agamba nti lubaala embeera n'embiru kw'otadde. Ekyokuwagirwa mu ssuula ekyo kiwagirwa mu ssuula ey'okusatu aya esembayo, Al Imran. Kino kikakasibwa n'ebigambo by'omu ku bajungute bye yatulekera. Yagamba nti Abasiraamu ebyokulwana tebaabissangako nnyo ssira olw'okwesiga Katonda okubadduukirira. Kirabika nti baali bagayaavu mu kwetegeka. Abakulembeze baabwe nga be bakulembera mu lutalo mu kifo ky'okubalekanga emabega ne beekweka. Kino kyaleetera abakulembeze bano okuttibwa amangu, kale Abasiraamu ne baggwamu amaanyi
okuva we baabanga basse omuduumizi waabwe omukulu. Tebukozza ne Ssempa y'ensonga eyabaviirako okuttibwa amangu mu lutalo, era n'abajaasi abakulu nga Kapalaga ne Lubanga nabo battibwa ng'olutalo lwakatandika. Kino kyanafuya nnyo Abasiraamu nga tebasobola kuvuganya najje lya Apolo Kaggwa, Nnyonyi Ntono, Semeeyi Kankungulu ne Kintu baasigala beeriisa Nkuuli mu lutalo. Ensonga ey'okubiri y'ey'okufiirwa Batuma eyali akuba omubala omuzira agwana mutala. Yafiira mu lutalo lwe Bunkaabira olwali olwabbaawo Mpitewo. Omubala guno gwatiisanga nnyo Abakristaayo. Omubala ogulidde buli lwe bagukubanga nti omuzira agwana mutala, nga bano amaanyi bawaga nga bali badduka, naye baamutta. Ekyo kyaleeta obunafu bwe tujja okukoma ab'amaanyi. Jjukira nti n'Abawarabu baffe bonna baabookya. Okajjukira nti Abawarabu baabookya, abaali e Nateete tebaalekawo n'omu. Ate Abazungu bulwaddanga abaddusizza bagenda eri bo nga bagenze tebakwatiddwako. Ate ffe Abawarabu abaali tusabidde obuyambi ate bagize eki? Bo bamuzeeyi baakulembeza takbiira, Allahu akbar, Allahu akbar. Kamanda yagireki yakulembera olumutta ate ne baggwamu amaanyi. Naye bonna tusaba Allah abateeka wali okusaasira kwe, kubanga baafiira mu kkubo ly'okubeera. Twaziinira wakapaleero gati obwo nabo buwanguzi. Alhamdulillah. N'amiini gy'anaafubutuka oba naye banamwogerako radiyallahu anhum jami'an. Saba Allah bakadde baffe baawaayo obulamu bwabwe, naye mu bantu gwe naalabye akyali omubi ennyo yessa Apolo Kaggwa. Omwana yamukuba essasi ate teyafa, ate ya buli kaseera yakomyawo Mwanga. Nga akozesa Mwanga akozesebwa bukozesebwa. Kati kiiso kya mbuzi tuleka okunyiigira oli ne tunyiigira Mwanga. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.